kusaba weesabire yessaala eziri unique. Mugambe Mukama nkimanyi nti ogenda kunkolera naye mpa ekisa mbeere mukkakkamu nga ndi naggagga. Saba essaala ezo eziri unique. Mu bye tusaba ng'oyagala obeere bulungi yongeramu okumusaba obwetowaze. Oleme kubeera mugagga eyeenyinyaza. Oleme kubeera mugagga eyeesitaza. Olinga agamba obugagga bubanga bubeera bwe butyo. Ng'omuntu akaabya bukaabya bantu bubeereyo saagala. Saba Mukama nkuwa obugagga obwegombesa abalala. Saba Mukama akuwa obugagga obusigala ng'omutegeera ng'ate n'abantu obategeera. Oba otegere kye ŋŋamba? Abantu bagaggawala. N'awulira nga ffena tumuwunyira. N'atakoma okwo n'ayambalanga ne gloves. Waliwo omusajja omu kati mufu. Yajjako mu East Africa. N'agamba ensi yonna yonna ewunya. Mwe temwamutegeera. Naye kamubabuulire kubanga nze nfaayo ku byafaayo. Bamuyita Michael Jackson. Yatuuka ku nsi emu mu East Africa n'atatawana na kutambula. Yatuuka n'akwata ku nnyindo. Ali ku airport. Airport eba erina kyewunya. Ali ku airport n'agamba wow, this is Africa. Wow. Yafa ennyindo zikutuse yakwatako. Wira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Ennyindo ze yakwatako ng'atwenyinyala wano mu East Africa yafa zikutuse, yafa wa bitundutundu. Yatuuka ekiseera n'akyawa n'obuddugavu nga tayagala ku identifyinga n'abaddugavu. Ne bamufumba ngalooza nti abazungu bafumba, abazungu tebafumba bafumbe. Naffe tetwasiriira. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Abazungu tebafumba bafumbe ate naffe tetwasiriira. Waliwo ga nti bali babajjamu nga tebagize. Waliwo siseeko ku mandaazi. Muffe mulimu abantu ng'otunanga erindaazi erisiridde naye ekyo Mukama yakigenderera. Owulidde? Era olususu lwaffe kya bugagga. Kameranini kano ke tulinako kya bugagga kyennyini. Kya bugagga. Kati omukulu ne yeekuuta n'afa nga tamanyidde oba muzungu oba muddugavu. Waliwo abantu nga tebagenda mu ggulu kubanga Katonda amanyi gye yakuteeka. Kati oyingiranga ani? Oyingiranga muddugavu oba oyingiranga muzungu? So Michael Jackson sente bwe zaawera muzukulu w'aba slaves ate n'akyawa Africa. Yatuuka n'atatawana na kutambulako ku kisaawe n'agamba ennyindo n'azikwata. Abatono be yabuuzaako awo ng'alina gloves mu ngalo tebamuddugaza. Nsaba Katonda akugaggawaze naye osigale ng'oli muntu.